era mu kiseera ekyo yali akyabuuza omukadde oli nabbi kwe kumugamba naye olugoye luno omanyi mu yeekaalu mwalingamu ejjigi olugoye olwawula eri ewatukuvu naye n'abantu gye batuula kati omukadde we yalaba ejjigi nga waliwo awayulise n'agamba naye omwana ono lwaki tetumuwa okutunganga awantu awayulise bubeere buvunaanyizibwa bwe tumuwe wuzi atunge nga kyatunze tuteeke wali awayulise nga mbiraba era ne bamuwa ewuzi ez'enjawulo mwe mwali ne wuzi eya kala eya scarlet ebanga red naye nga si red nnyo eringa red ow'amazzi eringa omusaayi bamuwa ne kala eyo era bamuwa kala eyo Mary ne bamuwa ewuzi ezo nga mwana muto ne batandika omuyigiriza ng'okutunga nga kaana kato kawala nga nkalaba ng'akula ng'atunga kyeyatunganga luli olugoye awayulise nga bateekawo ekyo babikewo kakati Mary we yakula yali aweza emyaka 15 ku yeekaalu kabona aweereza ku yeekaalu n'agamba bannange omwana ono nga waaweza emyaka 15 twagala tufune ku bantu abajja ku yeekaalu okusaba be tumanyi nti baweereza ba Mukama tufuneyo omu atwale omwana ono Mary akulire ewaka ewuwe kwegamba bwe waleetanga omuntu abeere ku yeekaalu ng'omwaddeyo omwana abeere ku yeekaalu bwe yawezanga emyaka 15 nga banoonyayo omuntu omu ku bajja abasabira awo be bamanyi ne bamumuwa akulire mu maka ge ng'omwana we. Eyo lye lyali etteeka gye bagoberera mu kiseera ekyo lwaki tebamuddiza bazadde be? Omuzadde aba yamuwaayo aweereze Mukama era ye we yamuwaayo yaddangayo nagoberera yaba amuwaddeyo aweereze Mukama akole emirimu gya yeekaalu. Badde manyi we yawezanga emyaka 15 bazadde banga bakyaliwo ng'oddawo abazadde. Kakati Mary ne bakola enteekateeka bayite abantu ku yeekaalu balondemu ani anaatwala Mary. Kati mu bantu bayita abangi nalaba olukuŋŋaana abantu abangi kuba baatumanga ab'amawulire ne bagenda ku byalo ne boogera nga bawamawulire baawoganiranga waggulu ku byalo nga balina n'endogoyi nga batambulirako nga boogera kati nga bategeeza abantu olunaku lwe banaakuŋŋaana bajje Katonda alina kyabagamba. Kati mwaba abantu abajja mwe mwali n'omusajja Mukama gwe yandaga n'aŋŋamba oyo Joseph yali musajja mukulu ng'alina ekirevu bwe kiti era Mukama n'aŋŋamba Joseph ali mu myaka 7 ekiseera ekyo Mary ng'alina 15 n'aŋŋamba oyo Joseph. Kakati Joseph we yajja ne batandika okuba akalulu balabe ani anaatwala Mary ng'omwana we era we bajja ne bakuŋŋaana waliwo omukyalo oyo nga nabbi ng'ate omukyalo oyo muzibe byo n'aŋŋambira babwe nti omukyalo oyo n'abagamba bonna bawanike emikono basabe Katonda ajja kubaddamu balabe ani Katonda gw'alonze atwale Mary mu maka gakule ng'omwana we kubanga kyatwalibwanga nti kintu kikulu nnyo era kya muwendo okuwa omuntu akulidde ku yeekaalu omutwala mu famire yo abe omu ku baana bo kyali nga kintu kya muwendo nnyo. Kakati olunaku olwasooka Katonda teyabaddamu yalimu mu abo abantu yajja era bwe baamala okusaba ne boogera kabona kuba kabona yawulirizanga oli nabbi muzibe kye yayogeranga yamugamba nga bagambe baddeyo bakomewo enkya Katonda tanaatuddamu ne bagenda n'olunaku olwaddako ne bakomawo. Lwe baakomawo ne basaba nabbi n'abagamba era Katonda tanatuwa kabonero muddeyo naye buli lwe baddangayo abaakomangawo baali batono abantu nga bagamba ebintu bya Katonda tubitegeera omwana wuuyo waali baalironze bulonzi muntu omu ne bamuwa bangi tebaakomangawo nga balina okuwakana bangi nnyo nga bongera okukendeera naye Joseph yaddangayo. Kati ku lunaku olwokusatu baali basaba akanyonyi ne kajja n'enkalaba nkajja awali Joseph bwe kasooka ne kajja baali bazibiridde nga basaba ne kajja ne kamugwako weekati naye kabona ye yakalaba nga bo batunudde eno kabona ye abatunuulidde nga basaba ye yali abatunuulidde bo nga bamutunuulidde n'akalaba ne bamala okusaba ne bawummulamu ne bali emmere kabona n'agenda wali nabbi oli omukyala n'amugana naye twadde tusaba waliwo kyesaategedde akanyonyi kazze ku muntu omu ne kamugwako. Ono nabbi omukazi omuzibe n'abuuza kabona omuntu oyo yaani kabona n'amugamba ye Yozefu baali bamumanyi nnyo kuba Yozefu yali mubazzi
naye ebintu byakolanga byali birungi nnyo nti ne mu lubiri lwa kabaka baatumyanga bintu kuva wa Joseph. Era Joseph yalinga kwegamba yali nga abantu baleeta abaana baabwe bagende ewe bayiga okubajja. Era abantu bonna we yali abeera baali bakimanyi nti Joseph ava mu lunyiriri Katonda lwe yalonda. Ekyo baali bakimanyi. Era kuba Mukama yandagako nti ne maaso waliwo ono Yokaana eyali mukwano nnyo gwa Yesu, naye nalabako bazadde be baamuleeta ewa Yosefu ayiga okubajja, era yakula nnyo ne Yesu. Oyo Yokaana yali mukwano gwe. So kati omukadde ono n'abuuza akanyonyi kagudde kwani. Kabona n'amugamba kuba mukadde yali muzibe. Kabona n'amugamba akanyonyi kagudde ku Yosefu. Ne basirika ne bagala tujja kuddamu kutusabe. We baddamu ne basaba era akanyonyi kaakomawo. Kuba baasabanga ne bawummulamu. Omukadde n'agala tujja kuddamu tusabe ekiro. Ekiro beewuunya era akanyonyi kajja obudde bw'ekiro ne kamugwako ne kabuuka ne kagenda. Omukadde n'abaga we bagamba omukadde oli muzibe n'abagamba okusaba kuwedde Katonda atulaze akabonero. Kakati omukadde oyo n'agamba bamuyitire omuntu oyo eyaguddeko akanyonyi kuba yali muzibe. Ne bayita Joseph najja n'ayogerako naye. Omukadde n'agamba Joseph nti Katonda atulaze akabonero alonze gwe kubanga akanyonyi kakuguddeko. Bwe bajja ne kabona n'akinyonyola abalala baliwo abasaba nga banoonya Katonda abawe akabonero. Ne wabeerawo oluyombo olw'amaanyi ne bawogganira waggulu bagamba tewali bino tetugenda bikkiriza. Olwo Mukama ambuulira ne nange mbiraba wali. Era mu kiseera kino kati wenkugambira yali ambuulira ne kati emwaji yali nga siraba wejjeggula naye nga ntegeera ng'olugendo byabanyuma ebigenda maaso mbiwulira mbiraba naye ng'emimwaji ndaba tegitambula naye nga mmanya ali mu kuŋŋamba kino era nga mbitegeera. Kati ne bakaana nnyo abalala ne bakwata ne Joseph ne bamusikaasika weebati nabalaba nga bamusikaasika. Joseph n'abagamba nti omwana sigenda mutwala kamuleke mu mutwale. Omukyalo ono muzibe n'agamba Joseph yali agenda n'abagamba Joseph komawo. N'abagamba oba mukaayana oba temukkiriza okuva edda nedda Katonda yaleetanga obubaka era abantu baabuwakanyanga. Joseph n'agamba oba bawakana nga nze Katonda si gwalonze katubireke lwaki tugenda mu bintu eby'okukaayana. Nabbi omukyala n'ayogerera waggulu yali muzibe ye nga talaba nga awulira bulizi na kuyomba naye nga tabalaba. N'ayogerera waggulu n'agamba Joseph togeza n'ova wano nga gwe Katonda gwalonze otwale omwana ono ewuwo akulire wamu n'abaana bo. Joseph yalina abaana abakulu ddala abasinga Mary. Kyembadde ngenda okubuuza nti yalinayo ku baana. Yalinayo abaana era nalaba abaana basatu. Omu ku bo baali bamuyita Joses nga mulenzi nga y'omu ku bakulu. Kakati era nabbi oyo omukyala n'ayogerera waggulu kuba yali muzibe nga talaba ng'oluusi yayogera nga atunudde ate nga ba Joseph bali eno. N'ayogera waggulu n'agamba Joseph togeza n'ova wano n'agamba Joseph bw'ova wano jjukira Kora ne Habira. Katonda yabagamba ekyokola nejjukira bwe baagaana ekyabatuukako. Joseph tokkiriza ekyo Katonda kyakoze. Katonda yagala kuyisaamu omulimu gwe. Omukazi n'ayogerera waggulu nnyo eyo nabbi. Joseph n'asirika bw'ati naye ne kiyingira mu mutima gwe. Mukama yanteekamu okumanya kiyingidde mu mutima gwe era Joseph ategedde Katonda alina kyamugamba. Joseph n'asirika bali baatambulanga omu abakaayana ne bagenda nga bagaba ebintu bya Katonda tebakkiriziganya nabyo. Bali beekobanye ne balonda Joseph. Bwe baamala okgenda Joseph ye n'asigalawo kati ng'aliwo yekka naye nga kwega abantu badde banyiivu nnyo nga bagamba waliwo nga balaba tebakoze mazima nga balaba oli omukadde yasazeewo olonze Joseph naye nga bo bagamba si kabonero kuva eri Katonda. Bwe baamala okgenda omukadde ono nabbi n'ayita Joseph ne kabona. Kabona ye n'agamba nabbi agambye nti Katonda alonze Joseph. Ne kabona n'agamba abantu baleme mmuteekako musango n'amaaso gaabwe. Talina musango naye awuliriza nabbi byayogedde. Era n'abagamba nze sirina musango kuba abamu bagambanga n'ebyokusaba tebagenda kukomawo kuba ebintu byakusaliriza tebali mu bya Katonda. Bo baali balindako ddoboozi oba kuva eri Katonda lyogere. Naye akanyonyi ke kajja ne kamugwako emirundi 3. Naye kati bo tebaakalaba oba bo baali bazibirizza. Anti jjukira baali basaba naye si bangi abaakalaba naye nze kye nalaba kabona namulaba nga akalaba. Nedda ngamba gwe okusinza ku kyewalaba bano abalala baali basaba kuba kabona ye yakalaba tebaakalaba. Yali ayimiridde abangi tebaakalaba kuba teyali mu maaso.
abangi tebakalaba kajjanga ne kamugwako naye nze nakalaba ne kajja ne kamwimirako ne kagenda ate Joseph yali azibiridde nga nokalaba takalaba ng'asaba ayimiriranga ku ki mutwe kayimirira ku mutwe kayimirira olaba n'ekiro kajja ne kamwimirirako ne kagenda ku mutwe so kakati omukyalo oyo nabbi muzibe n'ayita Joseph n'amugamba Katonda akulonze otwale Mary era omukadde oyo n'agamba nze kati newenva mu bulamu bw'ensi ogwanga omulimu guwedde kuba Katonda yansuubiza nti ndiraba kukununula nga kuzze nga ffe bwe tulinda revival yamugamba era ekyo kyali kyamaanyi nnyo ku mulembe gwabwe era omukadde oyo yabagamba basanyuke bajaguze ku mulembe gwabwe Katonda akoze okununula okwo nze yandaga Mukama nga bakuyita kununula Joseph n'akitegeera mu ye nti Katonda amulonze atwale Mary akulire wamu ne famire ye ng'omu ku baana be era kati kye bakola ne bakwasa Joseph Mary era Mary ne bamugamba okuva olwaleero gano ge maka gye bakusindika jjo okubeeranga naye ojja kuvangayo ojja ku yeekaalu okole emirimu gya yeekaalu omaloddeyo Mary yali muwala musirise nnyo yabeeranga yekka ebiseera ebisinga ng'ali mu kutunga era yagenda n'ebintu bye ne wuzi byatungisa ne bamuteera mu nsawo nga muwala myaka 15 nga musirise nnyo era ne bamukwasa Joseph yali azze n'eddonke nga loona bamwerekeddeko ne batuuzaako Mary ne bagenda paka ewuwe era Joseph yali musanyufu nnyo omukwasa omwana ajja akulire ng'omu ku baana be mu famire ye kakati Joseph bwe yamutwala ewuwe waka n'endaba Joseph ng'amwanjula eri famire ye yalina abaana bakulu ddala basinga Mary n'abanjula era bwe yamwanjula n'endaba nga Mary bamuwa ekisenge kye waasula w'abeera kati Mukama n'andaga Mary olunaku lumu yali agenze kuleeta mazzi ku luzzi ngera yali akutte ekyasenesa amazzi naye ng'alina n'ewuzi ze zaatungisa yali ali ku luzzi akutamye asena n'awulira eddoboozi emabega we nga limuyita erinnya lye nti Mary yatunula emabega nga talina gw'alaba yasuula byasenesa amazzi n'ewuzi Mary ne mulaba n'adduka emisinde oluzzi lwali mu kakokko nga oba ovaayo olina w'olinnyamu bwoti ne mulaba ng'alinnya n'adduka n'addayo waka nga alese ewuzi ne byadasenesa amazzi Mary we yatuuka ewaka talina gwe yabuulirako n'asirika naye n'atandika okutya ku luzzi olulala n'addayo n'asena bulungi amazzi teri kyabao naye Mary n'atandika okutya ku luzzi era olulala yali agenzera ku luzzi n'awulira eddoboozi ero nga limuyita Mary n'alaba emabega nga teri muntu era Mary yadduka yali mwana muto myaka 10 yadduka nga atidde nnyo era yajjanga ku luzzi ng'amagaamaga bw'ati ng'atunula eno n'eno nga yeebuuza waki ekimuyita kati guno mulundi gwali gwakusatu ku luno eddoboozi lyamuyita Mary teyadduka yasigalawo ng'atidde naye yasigala ng'akutte bw'ati kyasenesa amazzi n'asirika bw'ati bwe yasirika n'alyoka alaba ekitangaala nga kimuva emabega ye ng'atunudde eno mu luzzi naye ng'alaba ekitangaala kikubyemu kiva eno kimuyitako wa n'amanya emabega wali ekitangaala n'awulira eddoboozi nga lyeyanjula nti nze Gabriel Mukama antumye okuleeta obubaka era Mary n'endaba mu mutima gwe nga akkiriziganya ne Gabriel kyagambye naye ng'atidde nnyo ne mutima olw'okuba yali nga waakuyeekaalu nga yawulirako Katonda ayogeranga ne bannabbi Mary mu mutima gwe n'akkiriza Katonda amuwa obubaka era Gabriel n'ayogera n'agamba nti ogenda kufuna olubuto era gw'onaazaala yagenda okununula ensi eno okuva mu kibi Mary awo wonna atunudde eno ku mazzi tatunudde eno ne mulaba Mary Mukama n'andaga nti Mary mu mutima gwe ali mu kwebuuza kinaasoboka kitya mu mutima gwe ye malayika yakimanya era n'amuddamu n'amugamba guno gugenda kubeera mulimu gwa Mwoyo Mutukuvu malayika n'abulawo Mary yagenda okukola ekitangaala takyakiraba kwe kukyuka atunula emabega nga teri kiriwo naye Mary wadde yali tatunudde mabega luli nga kitangaala Mukama yali andaga mu mutima gwe Katonda yali ataddemu ekifaananyi ekya bingi y'ekitangaala Mary yamanya eyali ayogera naye yali nga kitangaala naye ng'osobola okukola nti ono muntu osobola okukola amagulu n'emikono naye nga kitangaala Mary we yaddayo ewaka tewali gwe yabuulirako wadde Joseph wadde abaana ba Joseph Mary n'abeeranga musirise ng'atunga wabula Mukama n'andagayo waayita ebbanga olubuto ne lutandika okuvaayo lwa Mary nga lutandika okujja ng'era omuntu ali olubuto Mary kye yakola n'agaanawo ng'ogenda ku luzzi kati yasiibanga mu nnyumba nga Mukama n'andaga yatandika ng'okwambala engoye nnyingi ng'akweka olubuto n'atandika okwambala engoye nnyingi ng'akweka olubuto nga tayagala kuva mu nnyumba nga musirifu kakati ekiseera kyatuuka abaana ba Joseph ne batandika okuwanga
nga boogera bo nabo nga bagamba ne Mary alabika ali lubuto nga banyumya bo nabo nga tebagamba Mary ne batuuka ne Joseph n'akiraba ng'alaba Mary abeera nnyo mu nnyumba ayambala engoye nnyingi ne balaba nga Mary ddala alabika akweka lubuto. Ekintu kino kyanyiiza nnyo Joseph, kyamunyiiza nnyo kwegamba yawulira ennaku Mukama yayendaga nga Joseph ng'abuliddwa otulo nga yeebuuza ensonga eno agenda kukola atya, banaagamba omwana yamulemye okuuma. Kyamutawaanya ne kimutawaanya n'agamba oba nkole ntya. Kakati Joseph yali alina enteekateeka ey'okujja Mary wano we bamumanyi nti bamuwa ku yeekaalu abeeko gy'amutwala wala nnyo abantu gye batamanyi nti bamuwa ku yeekaalu ng'alaba agenda kuswala eri kabona eri nnabbi. Amutunuulira atya yamukwasa omwana ng'ali bulungi leka ti omwana asobye abinnyonnyola atya. Mary naye yakiraba nti bamulabye ali lubuto kyokka Mary talina gwe yagamba, yatandikanga okubeera mu nnyumba ye n'atandika kaaba mu kisenge kye Mary ng'abeera akaaba n'atandika obutalya mmere ng'akaaba. Mu kiseera kino waaliyo olukuŋŋaana ku yeekaalu naye mu lukuŋŋaana ku yeekaalu Joseph gwe baali bamanyi bajja mu nkuŋŋaana za ku yeekaalu ku luno Joseph teyajja. Kabona n'asindika abantu babiri nabalaba ne bagenda. Bano be baali batwala amawulire ku yeekaalu nga be batuma be baba balina amawulire gonna ne bagenda wa Yosefu balabe lwaki Yosefu teyazze mu lukuŋŋaana. Bwe baatuuka amaaso gaabwe gaatuukira ku Mary mu lujja ne bamulaba Mary ng'ali lubuto. Tebalinda na kulaba Joseph, badduka misinde ne baddayo ku yeekaalu ne bamugamba omanyi kye tusanze, Mary ali lubuto, omwana omuto. Kabona ne bimusobera n'agambako nnabbi Mary ali lubuto. Kabona bonna ne bibasobera ne bagamba n'ekisoboka kitya. Ne batya abantu b'ekyala amawulire ne gatandika okutambula nti Mary ali lubuto. Ne gatuuka ne ku Joseph. Joseph gye yali ne yeeraliikira naga agenda kukola ntya. Joseph n'atya nga takyagala genda ku yeekaalu, bagenda bimubuuza. Kakati ku kiro ekyo ng'ebigambo bitambula Mukama n'andaga Gabriel era yayogera ne Mary ne mulaba najja nga Joseph yeebase n'amukwatako bw'ati wano ku mutwe. Bwe yamukwatako Joseph essaawa eyo n'afuna ekirooto. Katonda n'atandika omugamba teweeraliikirira, Mary ali lubuto, mulimu gwa Mwoyo Mutukuvu, era omwana oyo n'amuwa erinnya ery'omutuuma Jesus. Mu kirooto ekyo omukulu Yosefu atandise okubyebuuza ng'omuntu yenna ne kati mu buno obulamu bwa bulijjo kawalako kajja ne kagamba kali lubuto myaka 10 kakyemmanyi rafule emyaka nga 16 17 okusinzira oba yava eri ku Kereziya 15 sisuubira nti yali atuuse 18 so yali awo 16. Yes, musajja wattu yeekyanzaga abampa omwana ng'ali bulungi kate waliwo n'ababiguddemu batambuza amawulire. Tukomye wali nga yeebase mu kwebakaawo tugambye malayika ajja amukwatako kyekiddirira. Mukama ndaga Gabriel ajja malayika wa Mukama ndaga Gabriel ajja Joseph yeebase. Gabriel najja n'amukwatako wati ku mutwe, yali amuleetedde bubaka. Bwe yamukwatako wati ku mutwe Mukama n'andaga nga Joseph ali mukulira obubaka. Ye Joseph yamanya mbu aloose buloosi naye nze nalaba Gabriel ng'amukuteeko ku mutwe ng'amwisaamu obubaka mu buliwo. N'aloota Mukama ng'amugamba nti teweeraliikirira Mary kubeera lubuto. Era mu kirooto ekyo Katonda we yaweera Joseph erinnya Jesus ly'aba atuma omwana oyo. Era Joseph we yafuna ekirooto ekyo ku makya we yazuukuka naye teyasooka kubuulirako Mary wadde abaana be. Naye supiidi gye yaliko okulaba engeri gy'amalawo ebizibu ebyo yakendeera n'amanya Katonda ayinza okuba ali mu kino. Joseph teyasooka kikkirizawo ekirooto mu kya Katonda nagoba kwegamba yasooka nalowooza oba ndowooza ye. Ekirooto ne kikomawo ogwokubiri olunaku olwaddako era nga kye kimu nakiraba. Ogwokusatu bwe kyakomawo Joseph yakeera bukeezi n'agenda n'akuba oluggi olwa Mary n'amugamba Katonda nga bwe yayogeranga ne bajjajjaffe Katonda ayogedde nange. N'amugamba era Katonda ngambye nti ali mu lubuto wa Mwoyo owa Katonda era ampadde n'erinnya tumutume erinnya Jesus. Nga Joseph musanyufu, omuntu eyali yeeraliikira nga musanyufu. Olwo Mary naye lwamubuulira ebyali ku luzzi.
Mary n'ambulira ebyali ku luzzi malayika nga bwe yayogera naye. Kati Joseph n'agamba Mary, lwaki tewambulira? Nze bulijjo neeraliikiranga ntidde nga ngamba omwana gwe bampa omwana omuto bw'ati agenda kubeera atya nga yayonoonese. Amawulire gaatambudde dda. Mary ng'akaaba n'abulira Joseph ebyaliwo ku luzzi, eddoboozi lyamuyitanga n'adduka paka we yawuliriza eddoboozi malayika n'amweyanjulira nti nze Gabulyeri. Mary yatya kubanga kyali si kya bulijjo malayika okukyalira omuntu. Era Mary yamanya tebajja kukkiriza. Era Joseph yamala kufuna kirooto n'alyoka agabulira ne Mary n'amubuulira. Kati no Joseph kwe kusanyuka n'agamba abaana be, ku mulembe gwaffe guno Katonda ayogedde naffe. Era ne basanyuka ne bakola engeri y'okufumba okwenjawulo ewaka ne balyanga basanyufu ne beebaza Katonda. Ne Mary okweraliikira kwe yalimu ne kukendeera. Mary n'agamba kati Katonda akakasizza ekyo, ndi musanyufu. Era Mary ne yeebaza Katonda olw'okuddamu essaala ye, kuba Mary yali yeeraliikirira. Era Mary yali atandise n'okusaba nga ga Katonda, nzija mu bulamu buno ngenda kuswala ntya, ngenda byogera ntya. Ng'alaba abantu batandise obyogera ku kyalo nga Mary yeekweka mu nnyumba nga takyafuluma mu kisenge kye. Ng'alaba muto, ate Mary engeri yali agala Katonda ng'alaba kuswala kwa maanyi nnyo okuba ali lubuto mu kyalo wattu nga talabanga na ku musajja. Kakati olwo bali abaali bazze waka wa Yosefu ne bamulaba nga teyazze mu lukuŋŋaana, ne balaba Mary ng'ali lubuto, baatwala amawulire ku yeekaalu ne babulira n'ab'ekyalo. Kati ab'ekyalo baali bazze batandise okuŋŋaana ku nnyumba ya Yosefu nga kye baagala kulaba Mary ddala ali lubuto. Mary ne yeggalira mu kisenge kye. Bwe yabalaba nga batandise okujja ne bakuŋŋaana ne bagamba baagala kulaba Mary oba ali lubuto. Kubanga jjukira Katonda we yabalaga akabonero nti alonze Joseph, bangi baakaayana ne bayomba. Kati nga bali mu kugamba waba Mary ali lubuto, kitegeeza oli nnabbi yakola ensobi n'asaliriza n'agamba Katonda alonze Joseph ng'ate yalonda mulala. Kati bo ne baakaayana nnyo ne bagamba mulaba ebintu bya Katonda wammwe. Wano nabbi yatugamba Katonda alonze Joseph. Joseph alemereddwa okulabirira omwana, Mary ali lubuto, nga bye boogera nga bakambwe nnyo, ng'ate basanyufu bagamba Mary kaaswale ne Joseph. N'oli nabbi ne kabona. Era ne bagamba singa kizuuka baagala ne yeekaalu bagisuule wansi bagikooneegwe kubanga bali bakiyaaye. Ebo baali bakitwala nti byakiyaaye. Yesu mwamwogeza nga tayogedde. Nga bw'olaba ennaku zino bw'oyogera ebya Katonda abantu bagamba nti si bituufu. Naye waaliyo abantu abaagala ennyo Katonda, bo bajjanga bawulirize naye nedda bagamba bya bulimba naye bagamba ki? Kakati abantu we baakuŋŋaana ku nnyumba ya Joseph, abantu ne bagamba tubakuba amayinja. Omwana omuto myaka 16 15 afuna atyo olubuto, tubakuba amayinja baffe. Ab'ekyalo ne basalawo we batyo. Ate baali bangi nnyo ne basalawo ekyo. Kakati amawulire gatuuka ku yeekaalu eri kabona ne nnabbi nti abantu b'ekyalo bakuŋŋaanye eri ennyumba ya Yosefu baagala bakuba mayinja. Mary n'atandika okukaaba ne Joseph mwennyini ng'abantu bagenda batta. Ngabo abantu baali bakuŋŋaanye nga wonalaba ku mulembe gwaffe guno abantu we bakuŋŋaana nga bakuba omubbi. Abantu baali ow'ejjinja ow'ekiggo nga Joseph ne Mary abaana ba Joseph babagalidde mu nnyumba bagambye tusooke tuyite kabona ave ku yeekaalu ajje yabayogere n'abantu. Ebyo byonna nga bigenda mu maaso nze ŋambiraba bwe nti nga Mukama waffe ambuulira naye ŋambiraba ebigenda mu maaso. Kaakati kabona ne bamuleeta mangu ku misinde n'ajja n'atuuka akakanya abantu. Kabona n'agamba abantu bannange, nange kennyini ekigenda mu maaso sikimanyi, mpuliranga mwemulira ebigambo. Naye mutuwa akadde kanjogere ne Joseph ne Mary nkomewo mbaddire mbawa amawulire. Bwe mbaba nga ddala Mary yalemeddwa nze sijja gaana kye mugamba abantu. Oba Joseph yalemeddwa okulabirira omwana, oba Mary yalemeddwa okutambuliramu ebyo Katonda byamugamba. Ye kabona n'agamba omwana baamuwa Joseph nga wampisa ng'era yeeyisa bulungi ng'era muntu akola bya Katonda. Era kabona n'agamba sirowooza nga Mary nga we mumanyi ayinza okukola ekyo kye mugamba, kuba yali tannamulabako nga Mary ali mu nnyumba. Ne baggulawo oluggi kabona n'ayingira mu nnyumba ayogere ne Joseph ne Mary. Ne ndaba Mukama n'andaga. Mary n'annyonnyola kabona ebyali ku luzzi malayika yamulabikira. Joseph n'annyonnyola kabona ekirooto kye yafunye era bamuwadde n'erinnya Jesus lyagenda okutuuma omwana. Kabona teyabikkiriza. Yabagamba kati obuzibu bwe tuyina abantu baagala kubatta. Omwana omuto walema omulabirira yafunye olubuto.
kabona yabigaana yabagamba nze newe mbikiriza abantu bagenda batta naye Mukama yandaga kabona yali mu mutima gwe tabikiriza kabona n'atumya baleeta oli nabbi muzibe boogere bonna mu nsonga ezo kubanga abantu baali bagamba kimu tugulirewo oluggi tumukube amayinja afe alaze ekyokulabirako kibi eri abaana baffe abato bwe tutajjawo kizibu kino abantu bwe bagenda okweyisanga ku kyalo nga lutalo lw'amaanyi nga Mary ali mukaaba ne Joseph naye nalaba omusajja w'ekirevu ng'ali mukaaba nga bimutabuseeko nga bambi bibasobedde nga basaba ne bagenda ne baleeta nabbi omukyala nendaba nga bamukute ku mukono bamuyisa mu bantu bamuyingize mu nnyumba batule mu nsonga ezo Mary Joseph kabona ne nabbi oyo omukyala eyali muzibe Mary nannyonnyola nabbi omukyala ebyali ku luzzi byonna nga malayika we yamugamba ne Joseph n'amugamba nze nafuna ekirooto emirundi 3 Mukama nga ngamba Mary okubeera olubuto seeraliikirira mulimu gwa mwoyo wa Mukama era yamuwadde n'erinnya Jesus lyagenda okutuuma omwana era Joseph n'amugamba ye mumativu nnyo munda mu ye nti Katonda yayogeranga ne bajjajjaabe Dawudi n'abalala yayogedde naye ne Mary n'agamba oba bamukuba oba bamutta ye mukakafu Katonda yayogedde naye kyonna kye bakola ye mumativu okigumira era mu ddakiika ezo Mukama yandaga Mary omwana omuto myaka ng'ali 16 awe wati yayogeza obuvumu obw'amaanyi n'agamba nabbi oba banzita kabanzite naye nze simanyi musajja yenna era kino kya mwoyo mutukuvu oba banzita banzite naye nze kye mbagambye ge mazima nabbi n'abagamba bw'abanga Katonda yayogedde kaibe ku nsi kawobere mu ggulu teri agenda kulemesa mulimu guno nabbi n'abagamba neetubawo abantu mu maaso gaabwe teri agenda kubatta kuba Katonda waba yakikoze tekisoboka kubaawo era nabbi n'abagamba Katonda amuwaddenga ebintu bingi ensi yagaana obikkiriza abasinga obungi era y'ensonga lwaki nabbi oyo yali abeera ku yeekaalu nga waasula ng'abantu bamuwakanyanga era ababikkiriza baabeeranga batono era kabona n'asaba afulume abuulire ku bantu abali ebweru abalinga enjuki abalina obusungu obungi n'afuluma ebweru n'abannyonnyola ekigenda mu maaso mu nnyumba n'ababulira Mary kyabagaye ne Yosefu ate abantu ne bagambira ddala oyo Yosefu alimbira ddala tekisoboka amanye olubuto we lwavudde olwa Mary atubuulire be babeeraawo ne Mary kakati abantu ne bagaana kakati ne bagamba tukole wetti tugende ensonga tuzimalire ku yeekaalu tuve wano ku nnyumba tugende tuzimalire ku yeekaalu abantu ne bakkiriza era abantu ne bavaawo ne bakola ekkubo Mary ne Joseph ne bajja bewaaliisenga abasirikale ab'ekyalo ne mbalaba nga bajja bakwata Joseph ku mukono ne Mary babataase ku bantu abagala bakuba ne babakulembera paka ku yeekaalu era Mary yagenda akaaba ne Joseph ng'akaaba ne Mary ng'agamba oba kufa kaafe naye ye kyabagambye kyekyo era Mary n'abagamba yetalabanga ku musajja yenna ne Joseph n'abagamba Katonda yayogeranga ne bajjajjaabe Dawudi n'abala ye yayogedde naye ekirooto kyazze emirundi 3 n'erinnya Jesus ne balimuwa lye ligenda okutumibwa omwana mubiwulidde ebyo ne batambula ne bagenda ku yeekaalu Mary Joseph nga balina abasirikale ng'abantu babeetoolodde abantu abamu bakutte emiggo abalala mayinja bagenze ku yeekaalu bakimalire eyo ewaka tuvudde katugende ku yeekaalu otunnyonnyole bulungi olubuto lwavaawo kubanga bye yali abagambye baali tebabikkiriza kakati nga balina n'obusungu ku nabbi oyo omukyala eyagamba nti Katonda yabawa akabonero ng'alonze Yosefu agende atwale Mary abeere ng'omwana we bwe baatuuka ku yeekaalu ne bagamba bakkiriziganye kimu kuba abantu baasalo ne bagamba tebagenda kuva ku yeekaalu ku bibiri babawe Mary ne Joseph babakuba amayinja babatte bo batambule bagende kubanga ekyo kyakulabirako kibi eri abaana baabwe nabbi n'agamba bw'atyo nabbi omukyala muzibe n'agamba tukole bwetti yeekaalu eyo yaliko ngeri ya kasozi kati nga ova ku yeekaalu waalingawo ekikko ekikkirira nga vale kati ate eri nga wali akasozi akalala nali nze nkalaba naye kasozi kali abantu tebaabeerangayo nga wabeerayo ensolo ez'omu nsiko
kati leero nga gye waliise national park ng'ensolo ez'omu nsiko zeekuŋŋaanyiza nnyo mu kifo ekyo ng'era abantu tebagendayo naye nga nazo tezijja eno wali bantu nga teziyitamu eyo vale kujja eno wali bantu era eyo vale waliwo n'engeri y'amazzi nga osalaga amazzi n'odda eri waliyo ensolo ezo ez'omu nsiko ng'abantu tebagendayo nabbi n'abagamba mwenna mumanyi eri waliyo ensolo eziri abantu lwaki tetukwata Mary ne Joseph tubateeke ku lyato tugende wansi mu kiko tubateeke ku lyato basale badde eri ewali ensiko kuba bazirengeranga nga zinywa amazzi endala nga za mu mazzi goonya bazirengera eri ewasemba nabbi n'abagamba tubaleke bagende eyo bwe babeerayo ne babeerayo ebbanga ly'ennaku 7 nga bakyali balamu bakomewo kubanga eyo gye baweerezanga abantu bangi be basalidde ogw'okufa era ensolo zaabalyanga bo nga bakutwala n'eryato ne bakuleka eri ensolo zaali zitandikirawo ku mazzi ezimu za mazzi endala zajjanga okunywa amazzi so ekyalo kyonna ne kikkiriziganya nabo ne bagamba tubasindike kuba nabbi yagamba mmwe ekifo ky'obakuba mayinja mubaleke ensolo ziri zibalye nabbi ye ng'akimanyi guno mulimu gwa Katonda ensolo tezisobola bakwatako kuba Katonda ye ali mu mulimu ogwo. Kale Samikege manya gange tuline omuweereza wa Katonda Kalyango Joel. Ndi mulwadde in fact sirina mulwadde ndi mulwadde ddala era oba weetegereza nnyo olabanga amaanyi matonomu simanyi musujja gwansazeeko era eggulo ne gubanga gunkwata so olabawo mistake yonna oba biki kimanye nti ndi mulwadde naye mbadde nyina okukola story eno nyina okunyumya emboozi eno so that abantu babeera blessed amaanyi go sirina naye tugenda kutambula mpola tulina pastor tulina omuweereza wa Katonda Kalyango Samikege gange wafula oguti yali ku kamera tunyumya Yesu yazaalibwa atya Yesu yazaalibwa atya tuvuddeyo olubuto lwajja lutya Mariyamu yajja atya okubeera ne Josefu nkimanyi olina ebibuuzo bingi naawaawo nga nange wembirina naye tugenda bimanya maaso eyo njagala omukulu avuga olugero luno paka Yesu ng'azaaliddwa siwe kiri then kati awo kyetuba tujja okukola otutuuka Yesu ng'azaaliddwa then kati tunyonyole tuyigamu ki mu sitoole eno gy'oli mu kutuwa tutuuse nga be ku kyalo beekumyemu baziyita ki beekumyemu ogutayaka babiyita batya mu Luganda beekyanze beekalakaasa bagamba Yosefu alimba walina okuba waliwo ekitali kituufu omwana ono okutuuka ofuna olubuto ne kabona yennyini abiwakanya so alinga abakwatiridde abantu nga beekalakaza bagala bakuba mayinja kutuuka kufa ye nabbi atalaba omukyala muzibe jjukira era ne gye twatandikidde eri muzibe we yalonda Yosefu okutwala Mariya okumujja ku yeekaalu era baaliwo abaasigala nga bakunkuna bagamba nedda Katonda teyalonda mulimu okufutyanka manyi ennaku zino mukama wange we tugenda mu kalulu ne tulonda oli bwe baba bamuwangu saba nko mu Uganda gwe bawangudde najja n'agamba bannange bampangudde kuba kufutyanka yaga babubbye kati ne bano mbeera bwetyo waga tekisoboka enjiibwa tesobola kanyonyi tekasobola kujja kutuula ku mutwe gwa Yosefu. Dina events abo bakola ku bintu bya kutimba banoonyeeko bajja bawe business basobole okuba bakutimbira mikolo mingi egiri mu ggwanga tugenda mu mukolo gwa Desemba emikolo giba mingimu so muwatimbe ajja kuba kukola bulungi obutagambika bwokka then ekya JS Medical Hubs bo bali mu kujjanjaba especially nti nafuna accident enkovu zazimba akutereza skin yo neddawo nga weeyina okubeerawo nebanga ate tewalina yinza kumanya nti wafunawo kuno ku nkovu zino ezizimba azijjako ku matu kuki byonna n'obanga oddawo malidadi saana then ezenamba endala zola ku screen zikubeko ng'ogenda kutuwa business akulaba ng'olanga naffe kubanga tukyetaaga ebintu bingi nnyo so olangako naffe kituyamba nnyo okulaba nga oba oli awo ketukkaanyizaako okaleeta twongera mu mulimu gwa Mukama ne tuba nga tutambulira.